efujjo lyerumye nga teritandise kati tumaze emyaka 25 nga gyebiri njagala kubalaga ebifaananyi bino amataka ga zabba ngaakuba amaka g'abantu ng'akozesa abayaayi ngatakozesa za booti akola efujjo bano maka g'abantu abantu bano nakati bakyali mu nsiko bazaalira mu nsiko is one of the reasons twagala okujja mu nsiko tubaleetugate mayumba gaabwe eno emu eno yakubiri gano gaali maka abantu bano basula mu makanisa bino byabaawo emyaka 3 egiwedde nali sinaba nakutuuka ebw'emyaka nga kyali namumagye ono bamusalako okutu ekansi eno guli emisaayi gye mulaba bano bona amataka abakuba amataka ate ngaaba bakuba si kugamba nti bagandikemu naye n'okuba ng'abayaayi nga beyakunze okubawo nekawembe abanengozi n'abatwala bagende bakuba abasirikale takutuukako kwekyo bano bonna kati kino si kyalwaleero you are talking about now but efujjo eribaddeyo okuba abantu obunkenke obutalonda kubanga baba n'emyaka ebyona nga tebamulonda tasajja lwakuba tebamwagala naye wefujjo lino lyabadde akola lino ono bamutemaku omukono omukyala waali bamwagala we can bring them zino ono bamukuba ensigo munda nevaamu ono zino kibooko zemulaba iza kibooko zino kibooko this is before this is within 2 years bino byolaba kati oba oyogera efujjo ane nanyini fujjo ono ali ku nyumba ye bamaze gikuba nebamuyita kalanga ali ku nyumba ye bamaze gikuba kitaawe bamaze kumukuba omusajja kukadde bamugobye gano maka g'abantu tebayinzira ekyazo gona negafa kati amataka gano bananyinigo bonna abali mu nsiko so n'olwekyo bw'oba oyogera ku fujjo teritandise lwaleero ye yakola ekintu kimu afuzeemu omuyaga ku fujjo era bw'oba ogenda kuwulira abantu singa muvawona ne mutambula ne mugenda mu bantu bagambe twebaseeko otulo emyezi 2 gyembadde gyenzize mu buzima abantu beebase otulo era amagye bwe gatuuka nga UPDF ekisooka njagala kubabuuza nti UPDF yentobo ey'eddembe yetulina wano mu Uganda siraba omuntu awalaba UPDF n'atandika okweraliikirira problemu ezze tebakuba bantu olwo olunaku lwayogerako yagenda n'asanga abantu abafu bali mu lukiiko lwabwe nga nze siriiyo nze nali mu noosi kino kyava mu south tugoda n'ekiruhuura nze bani goda n'ebiberi enali okunya okutuuka abo ne batukubira amasimu era omwana musaze yakavamana tibajje babayise babayise Masaka omusajja yakavamana mulago tumulese mulago okumuteekamu ekisobe okumuteeka mu kifuba okumuteeka kumukole kumulago nabo eriiso bebakuba tebanaba nakubalaba bagenze ne poliisi tebafaako kubanga poliisi eri wali oyo OC ye akola nga agent wa Ssekikubo gwe bayita Kangafu bonna bava wano bonna bava wamu mukangavu emuwere aganye tulina file cases naye baganye okwandika ne statement poliisi kubanga Ssekikubo yalagira bawabitanga Ssekikubo abayuziza esaati zaffe abakubye abantu baffe abakubye ekiro ku mayumba teri abafaako era bwe twabakungaanyiza enkya bonna bagenda ku poliisi e Masaka kaakati njagala kukolaga mulabe nammwe ani yataakinga munne ogenda kulaba obuntu buno ogenda kulaba akantu kano akambalage ogenda kulaba nammwe muli bantu mulaba asobola okujajinga ogenda okulaba wano wano olaba abaserikale abantu bebajja okukuba si baserikale nti bebajja you get me
abantu be basemberera abasirikale be balumba kubanga bano abalumba si balwa emiyaga kati abakutuusa abantu bali basoose kuba abasirikale babagoba na miggo babagoba na nkoni nangalo ne baddamu okubakuba na miggo nti banaatya okutuusa lwe baba forced okuba amasasi waggulu batye naye ne bagaana obalaba be bataakinga abantu bano bayaaye bawano abalwana n'amajja gafuuka wempe be batwala kaakati bwova ku kino onoolaba ku kino wano bwe bagirako omusirikale emundu eno vidiyo njagala mugirabe oba njibawe mulabe omuntu oba mukuta ensingo ono ajjayo emundu munne we yakubira esasi nga siiza amulagira nti sirina kusaiti sirinawa sina kamanda abaana balemeddwa nga bali boogera bateere nga abanaiki be bagamba bakuba abaki abasirikale omusirikale bwomujjako emundu ye is the last resort kyalina okukola zino njagala nzibawo muzitwale ene muzekerere mulabe omusirikale weyagirako omusajja weyagirako omusajja emundu njako mubalaga wano muyimirize omulala yamukuba simanyi we yava naye ndowooza ateeka okuba nga yali munne ng'alaba bagenda kutwala embundu ya munne bagigyeko ne magazine ate ng'oyo gwe mulaba for the first time awo sekikubo weyayambalira yero tayambalangako yero yajambala kwolwo yaba fosi kwambala yero genda okukola ebyambyoni yoyo gwolaba oyeyo wekikofiira wuyo sekikubo yagenda okukwata embundu n'oyo omusajja kubanga yo omusajja abadde amutambuza kati olaba akataawa ayina effujo yaani alina aleeta effujo n'ogamba mubajjeko emundu kubanga kyaleetera effujo kati kiri kimu abantu bonna babadde bavudde ku bintu by'obululu bavudde ku bululu babadde batudde people have just come back ne balebe nga tuzze ne baddamu essuubi era bagaa singa kubaako poliisi yokka abantu tebagenda kubagula era bwalabye amagye ne gatuuka era nakati basaba bagamba mutuwa amagye mangi abantu balyoke bakuba obululu kubanga teri kesi neeti n'emu okujjako eno gye bali forced okukozesa emundu as a last resort teriyo kesi endala yonna yosanga bwadayingi ajogera yese kikubwani ani muntu omu kubanga kati ye kyanoonya obululu ku bulawundi bubuzeewo tebuli butabuyina asigaziza kukola akavuyo nti obululu babusazeemu bulemu okubeerawo nga bwe yakola akavuyo netugula okugenda ku kalulu ka kyamaani ero chairman wa movement wa district era nakati tetunakakuba era ye meeting etugendamu tetulina nsonga lwaki tebwakakuba akaligawo naye tebakagala kubanga ako bwemukagendamu ne mubasinga kiraga kyebagenda okubeera kibaleetera okugoba mu kalya ka primary n'olwekyo sekikubo is the main cause of the kavuyo yenanyini fujo obululu obulala obadde bukubibwa mu myaka egize abadde akuba obululu walina madda cases mu bululu yakuba omusirikale akyaliwo omusirikale yafa namukuba ebitundiro ebyekyalo namukuba amasasi ngaakyalina iso kubanga tabanamukimujjako yavuga emotoka natomera omwana yali tamuwagira maiti weeri nekitaawe waali nefamire ye weeri ku lunaku olwakalo abantu abatamuwagira kati efujo bamumanyi yesse fujo yenagini fujo ye bwaba talina fujo ate yalayira nti wakalulu bwe kajja nga tewafudde muntu yese kikubo tawangula kakati kano talina era yetegese okukola efujo lingi tubadde tumuavoidinga tuleme okushedinga brand tumuavoidinga bingi yagala tukwatatingako rallies kyova olaba tetwagala kukola rallies naye joint rallies tetugenda zikola olw'obulungi bw'abantu n'obulungi bwa movement tetwagala kukola rally nesekikulu kubanga kyanoonya atunoonya tukole akavuyo akalulu kabeeki bakasaze mukwata kyakalina wansi kati akanoonyeza mu fujo n'olwekyo awatali fujo there is no sekikubo so sekikubo means chaos and confusion ebyo byonna byolaba byatambula oba alina akalulu wansi lwakitalinda
abaserikale bali bagenze okutaasa abantu abo beyakuba abakyali admitted. Poliisi tegenzeeyo kubalaba, tegenzeeyo olw'investigating ebisango naye tegenzeeyo kubajja kukula. Kakati lwembakubidde ne bangamba sebo tuyambeko oba tuleetere Masaka enkya era omwana tumujje ku standa agende eka agiyeyo bane enkya batwale poliisi ebala. Naye poliisi yagenzeeyo ate negenda ng'erina abawagizi ba Ssekikubo linda nolowooza abantu abagenza okuinvestigatinga poliisi ate nemugenda n'abambala etishaati za Ssekikubo bali pickup yemu egenze ku investigating efuja ebitali ebyo byenjulu ate nga babuuza ono sapota waffe ono sapota wa Ssekikubo ono si sapota waffe temumubuuza mubuuza oli kati eba investigation oba eba campaign etulinga nti kyebakoze tikiriyo tekisobola kubaayo era likyali fujo n'olwekyo nze kyenandisabye era kyesaba gavumenti ne movement ne president tuteeke amagye mangi galabirira abantu obwakalulu avaamu mu bulungi n'ekyokugamba nti bajeyo amagye kubanga abadde akola ebintu byonna emyaka 25 abadde akikolaga polisi bweri nibwe babayita okugenda okukolebako kyebagiramu ne batuula nga balaba bakubanga nolwekyo bwe tuba mu joint operation polisi n'amagye nekisobola okwakirira objective eyakalulu era kyenjagala n'okugenda ekyefujo lya Ssekikubo takyalina kirala kyakola anoonya fujo lyekka nawano kibulesa efujo wano mpala kiri kibulese nakunga abantu yasuzaasasuasenje akolata abantu ekiro ne bamukuba ebifaananyi babisa nakeza abantu nafunaletemosa nakola ki fujo lyokka ekimuddusa kiti adduka ki oba alina akalulu ku gulawundi kikyakola what is the problem lwakitogenda ku gulawundi lwakitoleka abantu ne bagenda mu layini ne tulaba state baddeyo amagye gegalisegeni everywhere. They have fought in Somalia, they have fought in Congo to bring peace here so that Uganda can grow. Naye kati bugira abarumiyaga ifuuka kizibu kubanga tebawengera ebizibu byokola yamanya polisi okujupula ogenda okulaba nga osiibweka olwemiyaga newentuusi nga mukanye bagenda mu kalulu ekiro bagenda mu bantu muweereze Ssekikubo akalulu poliisi this is an administrative institution kuba muvumu institution yago ng'abakomi b'eddembe tebisobola kuba nti mwenyigira ate mu byobululu ogenda okunoonya obululu bwa kandidate omu. That is very wrong. Katonda ojja otya okuuma abantu osale omusango ekituufu n'eki kakati n'olwekyo mbagamba ebyo byabadde akola temuli kantu. It is just confusion, creating confusion, bringing chaos for people to shed blood for nothing. This is why bwetubanga tuliwo emiyaga abeere natta okugomolola, bwetubanga tulikyera abeere bulungi, bwetuba okutuusa lwe tunagenda ku bululu tukuba obululu bwaffe nga bantu bagenda bakubye omutuba baagala naye nga tulina security amala abantu balina confidence kubanga babadde batidde 80% babadde tebagenda kuba kalukana singa tebalina okusecurity. Era lwe baalabye amagye bwe bavuddeyo ne structures kyebavudde olaba mu structures abaffe abasinga be basinga mu structures ensiiwano ku byalo 133 123 byonna byaffe bya supporters baffe. Ekyo kitegeeza nti ku gulawundi taliiko kino kyatya olaba agenda adduka wano kudeziyo adduka wali adduka wano akola kino akuba amagye aleeta abamawempe abalwana abayaayi bagifeesi abamongolia abagifeesi kati nabugenti yatute okusoso kitikusoso oba soso isoso waliwo abekisenyi yabayunze n'abakawempe nabo nebagenda taipe nebagenda balio nibabadde balaba bano abasinga siba bulia balina bayinza kubamuga basomye babana ninga bwe bakoze okuleeta fujo. N'olwekyo I am appealing to the government edipolo y'amagye agamala ne baagala poliisi endala bagireete bakole joint operation balinda kalulu tukateereje avaamu aveemu tulabe
oba abantu be bakkiriza efujjo oba bakkiriza atalina fujjo. Tulabye nangeri efujjo yaani naza okulungira bumiyaga yaani. Famire y'amwana ono eyafa. Ekyokusooka nsaasira famire y'omwana eyafa. Kuko teyali musango gwe. Newankubadde yabadde implicated in most of the cases zino ez'amalala. Era naye ali part of the cases ez'amakumi abiri. Kubanga alinga the next of kin bw'atambuza. Era bw'ogenda okulaba wano olugalo. This is a magazine. Lwa Ssekikubo. Oli yali asipa naye amukwasa ku Basike magazine kutuo. Yasala Ssekikubo wano ku lugalo. Yali mu kisasi. Esasi lukukuba olugalo ye batageti ki. Okuba akagalo nakayitawo bwe kato. Esasi n'osigala olugalo. Eno magazine yamusala nga balisika. Yamusala agenda kukijja kunoonya omwana. Kati oli munne ekukuba esasi. Naye njagala kubabuulira nze nina escort abange bali pembeeri nze sirina gumu eri force ey'emiyaga. Force ya first division be badeployinga according to their own intelligence nga baanticipatinga nti bagenda kufaayo akavuyo. Sirina kakwate nayo, sirina kakwate neyo force. Eyo force ya first division in their area of responsibility be balina okudeployinga abo bamaze okulaba akavuyo akaliyo. Simaje ga Rwashande. Please get it out, get it very clear. Nze nga Rwashande n'abaserikale banga bali obuwu yaabo obulala n'emmoto. Otegeeza era kati ngenda kubagamba nange banjogere ku magye agange naye nga tegava ku gali genda kugajja kukoota ganyi bwe magambala bava kugenda mu kukoota wano ewa George Foxter. Eri is a detach of deployment of first division. Abatwala Buganda yonna ne Hoima neyo yonna okusala Jano sinot my deployment. Sinze mbawo ebiragiro era ebiragiro byabwe bifeeri si byabwe kyekimuwulira byatuwa naye oli obanga anoonya fujo era anoonya n'aleeta ateekemu okukonfuzinga agenze naffe twandibadde tugenda mawulire etutandika okwasasama ebintu netwogera ebitatuyamba naye tetulina budde tutatuyamba kubanga ebulimba bujja kujja bufuuka ki kubanga waliwo systems ez'intelligence ezibuuliza neggwanga lirina systems ez'intelligence ezimanyi ekifa mu ggwanga especially these days nga bwe tugenda mu maaso. So the country knows, the security systems know who is wrong and who is right. It's not to me. I will do the right thing, you will do the wrong thing, the bad person will be proved. Okay, just want to... But these soldiers are under first division. They are not my soldiers first. I don't have orders to deploy them. I only requested them to rush and go and rescue the people who were being beaten by Ssekikubo people. But when they saw the soldiers, instead they left the people and they went to attack the soldiers. That's where the problem came from. If you see the videos I'm going to give you, all of you, there is nobody who cannot see that this is wrong. You cannot, a soldier with his gun, with his last resort, with his last resort, you cannot remove his gun and he leaves you with that. So it's not true that I'm the one making violence. It is Ssekikubo. The violence of Ssekikubo started about 20 years ago when he started grabbing land. There are so many people who are still delivering their children in the bush, in the churches, in the refugees. So this is the problem. This is why we are coming to solve the problem which has been here all year. So let us not confuse the two. We should get to know that the person who is confusing the whole country is none other than the Honorable Ssekikubo, who does not have votes on the ground or supporters, but is only confusing people. He wants to bring confusion in order not to allow elections to take place. The family of the red. The family of the red, I sent my condolences the other day. It is very pity that the Wananchi died.
But I'm also telling both wananchi, I'm also telling the people that please don't rush to remove people guns from the soldiers. It's very dangerous for their lives. And I am also telling such people from here, please don't kill wananchi by allowing them that they can remove guns and they go free. It is not true. So in fact, it is actually such people who killed this man, because he is the one who is confusing the population, that they can remove the gun and go away, because the soldiers are under them. Yes, they are under them, but it's not correct to remove, try to be some soldiers. Let the wananchi not try to be some soldiers, so that we can remain harmony. Soldiers are there to give us peace. Let us stay in harmony. Let us get them sleep. Soldiers are outside guarding them, and then they never can do their work.